muri Kristo Yesu, baganda bange mu Yesu Kristo, mwebwe mwanejejwe no kuza hano muri mugoroba, mwabasanyuse olw'okujjana akawungeezi, mukaba mwanejejwe no kuza gutega amatwi ijambo ry'Imana, era nga mwasanyuse okujja okulya ekigambo kya Katonda. Reka nezezwe no kubifuriza umugisha, nange nsanyuse okubaagaliza omukisa, kandi nezezwe no kubakira muri uyu mugoroba. nange nsanyuke olw'okubaaniriza akawungeezi ka leero, abayizera b'itorero, oba abakkiriza b'ekkanisa eno, baba ari n'abashyitsi banejejwe no kuza, oba abagenyi abasanyuse okujja wano, ndabashuruje mu izina rya Yesu. mbalamusizza mu linnya lya Yesu. Ejo twaganiriye ibyigisho bibiri, byo twanyumiza ku byokuyiga bibiri, ariko icyigisho twaganiriye ku mugoroba ekyo twayiga kawungeezi cyari gifite umutwe uvuga ngo takina ekyo omutwe gugamba nti ni kuki abantu bavuga ko bizera ijambo ry'Imana, lwaki abantu bagamba nti bakize ekigambo kya Katonda bakaba baryiga buri munsi, ne bakiyiga buli lunaku, ariko ingeso zabo zikaba zitajya zihinduka, naye empisa zaabwe ne zitafuuka nnungi. twabonye bagifite kuvuga menshi, twalaba bakyayogera ebigambo gambo, twabonye yuko bakigira inarijye, bakyayina okwerowoozaako, twabonye yuko bakigira urwangano, bakyayina obukyayi, twabonye ko bagira kwishyira hejuru, beegulumiza, nubwo ari ibyaha bitagaragarira amaso, biringa ebibi ebitalabika n'amaaso, ariko Imana ubundi yaduhaye igikoresho gikomeye, naye Mukama yatuwa ekikozesebwa eky'amaanyi aricyo ijambo ryaye, nga kye kigambo kye kugira ngo kidutunganye. kitutereeze. Ejo hari amasomo twasomye akomeye, wali ebyandika twasoma jje eby'amaanyi. irya mbere ryari ryanditse mu rwandiko rw'Abaheburayo, ekisooka mu Beebulaniya haravugaga ngo wali wagamba kuko nti ijambo ry'Imana ari rizima, kubanga ekigambo kya Katonda kiramu, rifite imbaraga, kirina amaanyi, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inzoka, ate kirina obwogi obusinga eb'ekitala kyonna. ko mu bintu biba ku isi, twalaba nti ebintu ebibeera ku ikintu nsi, gifite imbaraga ziruta iz'ibindi bintu byose, ekintu ekirina amaanyi agasinga g'ebirala byonna ijambo ry'Imana. kye kigambo kya Katonda. None kuki abantu bahora baryiga, lwaki abantu babeera bakiyiga ariko bagakomeza kuba babi? ate ne bagenda maaso n'okubeera ababi? Mbese ikibazo kivukira kakati ekizibu kiri ludda wa? twasomye irindi somo twasoma ekyandiko ekirala ryanditse mu rwandiko rwa kabiri rwa kyawandiikibwa mu Timoseewo ekyokubiri mu gice cyawo cya gatatu mu ssula ey'okusatu umurongo wa 16 olunya lwa 16 yanditse ngo nga bagamba nti ibyanditswe byera byose ebyawandiikibwa ebitukuvu byonna byahumetswe n'Imana, byaluŋŋamizibwa Katonda, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, birina omugaso gw'okuyigiriza, kwemeza ibyaha bye, okumulumiriza ebibi, kumutunganya, okumutereeza, kumuhanira gukiranuka, okumunenya olw'obutuukirivu, bigasiga umuntu w'Imana ashyitse, ne bireka omuntu wa Mukama ng'atuukiridde, afite ibimukwiriye byose, ng'alina byonna ebimusaanira, akore ibikwiriye akole byose. ebisaanira byonna. Namwe nimwumve urwego ijambo ry'Imana nammwe muwulire ekigambo kya Katonda ddala kisaagala rigomba tutuusaako. gusiga umuntu w'Imana ashyitse, biteeka okuleka omuntu wa Katonda ng'atuukiridde, afite ibikwiriye byose, ng'alina ebisaanira byonna, akore imirimo myiza yose, akole emirimu emirungi gyonna, bigomba kumutunganya, biteeka omumutereeza, bigomba kumuhanira gukiranuka, kirina okumunenya olw'obutuukirivu, bikamugeza kuri uwo mutambiko ne kimutuusa ku ddaala erisembayo. none ikibazo kiri hehe? kakati ekizibu kiriwa? amadini yabaye menshi, amadini nga mangi, yose akaba yigisha ijambo gonna ry'Imana, gayigiza ekigambo kya Katonda, ariko uko tugenda twegera naye bwe tusembeera enkomerero aho kugira ngo abantu babe beza, mu kifo ky'abantu okubeera abalungi, ahubwo abantu bagenda barushaho kuba babi. ate abantu basingawo okubeera ababi. kandi iyo abantu batamenya impamvu y'ikintu, ate abantu balaba nsonga ya kintu buriya nta nubwo bashobora kugikemura. tebasobola na kukimalawo. twasomye isomo ryanditse muri twasoma Yeremiya ekyandiko kiri mu Yeremiya mu gice cya 23 mu ssula ya 23 umurongo wa 29 olunya olwa 29 handitse ngo mbega isi ijambo bagamba ryanjye nti rimeze nk'umuriro ekigambo utwika. kyange tekiringa nga muliro ogusaanyaawo, mbese ntabwo rimeze nk'inyundo tekiri nga nnyondo ekoona olwazi, nubwo imitima yacu yari newankubadde emitima gyaffe giyinza okuba nga migumu ng'amayinja. Mukama yatuwa ekikozesebwa ekimala. kandi ajya mbabwire yuko nga bagamba nti nta kindi gitangaza Imana ishobora kugukorera teri kyamagero kyamukama kyanza kukikolera kugira ngo duhinduke okutukyusa uretse ijambo ry'Imana okujjako ekigambo kya Katonda nicyo gikoresho kye kikozesebwa kyokka. twabonye ibintu byinshi muri twalaba iki ebintu gice, bingi mu kyokuyiga ekyo, kandi reka tukirekere aho ngaho katukirekera awo nno, kuko n'uyu munsi dufite ikindi nolwaliro kintu. tulina ekyokuyiga ekirala. ariko mbere yuko twiga icyiciro cy'umugoroba nga tunayiga kyakuyiga kyakawungeezi kano, kuvuga ku kibazo kimwe njagala kwogera ku kizibu kimu abantu batubajije, kibuuza abantu kye baatubuuza, ibindi bibazo batubajije ebirala ebibuuzo bye baatubuuza basanze bizajya biboneka mu byigisho twalaba nga bijja kulabika mu byokuyiga ebyateekebwateekebwa, bazajya babonera ibisubizo mu byigisho. baliba bafuna ebyokudda mu ariko byokuyiga. hari umuntu umwe watubwiye, waliwo omuntu yatugamba aratubaza ngo nitumugire inama n'atugamba tumuwe amagezi y'ikintu yakora ekintu kyayinza okukola kugira ngo azashobore kuva ku nzoga. nti asobole okuva ku mwenge.
icyo kintu yatubajije kintu cyatubuze ekyo cyangu nnyo ndagira mbabwire bavandimwe ndakubategeeza baganda bange imana yacu mukama katonda affe yashyize muri twebwe yateeka mu ffe imbaraga yo kwitegeka amaanyi g'okwefuga iyo mbaraga yo kwitegeka amaanyi g'okwefuga niyo umuntu afatiramo umwanzuro omuntu mwasalirawo kandi ndagira mbabwire kubera ko tutari ibiti olwokuba tuli biti tukaba tutari inyamaswa nga tetuli nsolo tukaba dufite umutimanama nga tulina omutima ogusalawo kandi ibyo bintu imana mu by'izatubaza ebyo n'amakala byayitubuuza bizashingira kuri ubwo bushobozi buruta ubw'inyamaswa alisinziira ku busobozi byatu obusinga obw'ensolo ushobora gufata icyemezo uyu munsi omuntu asobola okusalawo olwaleero akavuga ko atazongera kuyibona n'agamba tajja kuddayo kunywa n'omuno ogumu kandi ibyo bintu akabishobora ate ebyo tunaabisobola ubwo bushobozi rero obwo obusobozi nno nibwo bukomeye cyane bwe bw'amaanyi hari isomo njya nkunda cyane waliwo ekyawandika kinsiba okwagala byanditse mu rwandiko pawulo yandikiye abaroma pawulo wagiwandika abaruumi mu gice cyaho cya mbere mu ssuula esooka umurongo waho wa 12 olunnyo lwe 12 hari amagambo avuga olwebigala bigamba nti ayo magambo arakomeye cyane bigambo by'amaanyi ebyo aravuga ngo umujinya w'imana uhishurwa uva mu ijuru bigamba nti obusungu bwa Katonda bibikkulibwa okuva mu ggulu ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byinshi nga guzuukusibwa olw'ettima n'obutali butuukirivu bw'abantu obungi bashikamiza ukuri kw'imana gukiranirwa kwabo abanyweza amazima ga Katonda n'obutali butuukirivu bwabwe bigaragara ko bazi imana birabika nti bamanyi Katonda imana ubwayo ikaba ariyo bayishuriye ubwo bwenge mukama nga yabikkulira ekyama ekyo kuko ibitaboneka byayo kubanga ebitaboneka bya Katonda byo ebyayo ebya Katonda ariko ngo umujinya w'imana naye obusungu bwa Katonda ugomba guhishurwa uva mu ijuru buteekwa kubikkulira nga buva mu ggulu reka dusome mu baroma mu gice cya mbere baruumi essuula esooka turasoma umurongo wa 18 olunnyo lwe 18 haranditse ngo owandiise nti umujinya w'imana uhishurwa uva mu ijuru kubanga obusungu bwa Katonda bubikkulibwa okuva mu ggulu ubyukirijwe ubugome ku batatya Katonda bonna no gukiranirwa by'abantu byose n'abataba na butuukirivu obw'abantu bashikamiza ukuri kw'imana gukiranirwa kwabo abaziyiza amazima mutabatuukirivu ntabwo imana ivuga ko ikibazo abantu bafite ari ubujiji mukama tayogera nti ekizibu abantu kye balina si kyabutamanya ahubwo iravuga ngo ikibazo abantu bafite ni ubugome naye ekizibu kye balina abantu bwe butatya Katonda umujinya w'imana ugomba kuza uvuye mu ijuru obusungu bwa Katonda bulina okujja nga buva mu ggulu ubyukirijwe ubugome bw'abantu nga buzukka lw'abantu butaba butuukirivu umurongo ukurikira olunnyo oluddako olugamba kuko bigaragara ko bazi imana kubanga ebya Katonda ebimanyika birabikira eri bo hari ikimenyetso kigaragaza ko abantu bazi imana waliwo akabonero akalaga nti abantu bamanyi Katonda ntabwo ikibazo abantu bafite ari ubujiji ekizibu abantu kye balina si butamanya iyo abo bantu bafite ikibazo cy'ubujiji singa balina ekizibu ky'obutamanya imana yabihanganira kandi yabasha mukama yandibagumiikiriza n'abajja mu butamanya ariko ikibazo gikomeye cyane naye ekizibu eky'amaanyi nuko abantu bahanga imana lwakuba abantu bagaana Katonda n'obwakabaka bwe buriya kakati hari igihe abantu bajya bavuga bati abantu b'i Burayi waliwo abantu bagaa nti ab'e Bulaaya abantu bo muri Aziya abantu bo mu Aziya ntabwo ubutumwa burabageraho nti enjiri tennabatuukako bakavuga bati Yesu rero ne bagamba nti Yesu tagenda kudda nno kubera yuko abantu ubutumwa kubanga awo enjiri tennatuukawo ariko ndajya mbabwire inshuti njabategeeza mikwano gyange mukama Katonda waffe ukuntu yateguye ubutumwa bugomba ayina bwe yateekateeka enjiri bwegenda otuuka ku nsi yonna ubutumwa mu kuza mu isi enjiri mu kujja mu nsi bwatangiriye mu mugabane wa Aziya byatandikira mu nsi ye Aziya cyane cyane yuko muri Aziya era okusinga ennyo mu Aziya ni naho imana yaremeye umuntu mukama gye yatondera omuntu ni naho abantu babanjije era abantu gye basooka okubeera ubutumwa bwo muri Aziya enjiri y'omu Aziya imana yayishinze intumwa zayo mukama yagiwa abatume be intumwa za Yesu abatume be mu migabane yo ku isi ku nsi yonna eno ahandi hantu bigeze babwiriza uretse muri tewali walayo baabuli okujjako mu Aziya maze imana iravuga iti mukama n'agamba nti kati kino nkimaze maze imana mukama nno ikurikizaho umugabane w'Uburayi nazzaako ensi ya Bulaaya abo bita abagorozi abagolozi baba bagza bukanisa obujja bamatiniruza bawikirifu ba Yohana Huse John Hose abo bagorozi bose abo bonna ntabwo bakoze muri Aziya tebakola mu Aziya bakoze muri Afurika tebakola mu Afirika ahubwo bakoze mu kivi cy'Iburayi bakola mu kitundu ky'e Bulaaya Iburayi niho bakoreye Bulaaya gye bakola omulimu imana iravuga iti nawe mukama n'agamba ne wano mmazeewo abo bari bavuye Iburayi abo bali bavudde Bulaaya baje guhunga akarengane ne badduka okuyigganya okwali e Bulaaya nga bayigganyizibwa olw'ekyaga ne bajja mu Amerika naye banga etuukiddwako nabo ne babuulira mukama yatuuka negamba nti wano mmazeewo abaava mu Amerika be baleeta enjiri mu Afirika kyendagala bategeeza baganda bange bw'olaba tebakola ebibi
kikora ikimenyetso cy'uko abantu bataramenya ubutumwa togamba nti kabonero ka butini n'amanyangiri ahubwo hari igihe byaba ari ubugome naye buyinza okuba nga ttima lirireeta ebyo isomo rivuga ngo kyaleka kigamba nti obusungu bwa katonda bugenda kubikula biva mu ggulu nga bubikulira obutya katonda n'obutali butuukirivu by'abantu bashikamiza ukuri kw'Imana gukiranirwa kwabo abalwanyisa amazima ga katonda n'obutuukirivu bwabwe onyera kubinagambye nti bigaragara ko bazima kubanga kirabika nti bamanyi katonda biragaragara cyane ko bazima kirabika nti bamanyi katonda n'ubu muntu waba uri hano era nayinza okuba wano olwaleero alaba obubonero bwangu bigaragaza ko abantu obulaga nti abantu bano bamanyi katonda abantu hano babona ko bazima abantu bano basobola okuba bamanyi katonda omuntu ekintu kyatamanyi ayagala nnyo okukimanya abo bantu tuvuga biburayi no muri twogera abantu b'ebulaaya ne mu Aziya igituma umuntu hagera avuga iby'Imana okuba ndyogere bakulwanyisa mu bigere bya katonda lwakuba babimanyi ebyo nshuti zanjye bavana mikwano gyange abaagalwa hari ikintu nifuza kubabwira kintu kye negomba kubabuulira Yesu alisoma n'abasomeye waliwo ekyandiko kye basomera jjo byanditse mu rwandiko ekiwandikiddwa mu kiwandiiko Pawulo kyandika Abaruumi igice cyawo cya mbere mu ssula esooka olunyolo 16 bagamba nti erega ubutumwa bwiza ntibunkoze nti enjiri tenkwasa nsonyi kuko ni imbaraga y'Imana kubanga ge maanyi ga katonda Yesu wizera wese gukira okulokola buli akkiriza ubutumwa bwiza enjiri ni imbaraga y'Imana maanyi ga katonda Yesu wizera wese gukizwa ekyo kye omuntu yenna akkiriza okulokola okutandika mu Muyudaaya ne ku Muyonaani yaba umuyuda oba n'umunyamahanga Muyudaaya oba munnamawanga nta kindi imbaraga Imana izakoresha mu kumukira teri kyaba Mukama yajja kukozesa okumuwonya yereka ubutumwa okuggyako enjiri ariko reka mbabwire naye ka mbabuulire ntimwumva ko ibyo biva mu butumwa bwiza n'imbaraga y'Imana Yesu wizera wese gukizwa temuwulira nti enjiri ge maanyi katonda agalokera buli muntu akkiriza irindi somo ryo riravuga ekyandiko kya kigamba nti muri Matayo mu gice cya mu Matayo 24 umurongo wa 14 olunyolo 14 ngo kandi mu butumwa bwiza bw'ubwami nti n'enjiri eno y'obwakabaka zigishwa mu isi yose eri bulya mu nsi yonna ngo bubu buhamya ebe omujulirwa ngo guhamiriza amahanga okukakasa amawanga nibwo imperuka izaza enkomerero eryokejje ahambira avuga ko ubutumwa bugomba gukiza abantu awo sosoza agambye nti enjiri esobola okuwonya abantu ko bugomba kubabera amahanga wano agambye nti leka kubeera bujulirwa ni ukubahamya yuko babwumva kwe kwakasa nti babuulira gukirwa iteka kwabo mu basalirwa omusango kwabwe mukama nga kubera ko banzima olwokuba baganye katonda kubera ko bifitemo olwokuba bemanyimu ettima n'okulwanyisa katonda kyebavudde baba nga balina enkomerero yaabwe ariko muzasoza mubonye isohora naye muliraba okutuukirira kwabyo muri uyu mwanya mu kaseera kano ngiye gusoma kwiga icyigisho twakuyiga ekyokuyiga gifite umutwe uvuga ngo kigamba nti gukiranuka kwemerwa n'Imana obutuukirivu obukkirizibwa katonda ukugereranyije no kutemerwa bw'okugeraageranya n'okutakkirizibwa katonda reka twicishe bugufi maze gusenga katwe towaaze tusabe mani dukunda kandi kiranuka katonda atwagala ate omutuukirivu turagushimye muri uyu mugoroba tukwebaza akawungeezi kano kubw'imbabazi zawe nyinshi olw'ekisa kye ekingi kuba isi ikiriho uyu munsi olw'okuba ensi ekyaliwo leero ubugingo bwacu bukiriho obulamu bwaffe nga bukyaliwo leero ntabwo ari uko ari uburenganzira dufite si lwakuba nti twasalawo bwe tutyo ahubwo ni ubuntu tugiriye naye ekisa kyotukoledde kandi tunejejwe no kuzirikana ubuntu bwawe aye tusanyuse kubanga ekisa kyo kibezako ate twewaliza ekisa kyo duhagaze imbere yawe kugira ngo tuvuge ijambo timidde mu maaso g'okuyiga ekigambo kyo turagusabye ngo uduhe umugisha mu mitima tukusaba otuwa omukisa mu mitima gyaffe turagusabye ngo uduhe umwuka wera tukusaba otuwa omwoyo mutukuvu gwatusuubiza turavuga ijambo ryawe mu gihe kibi ogera ekigambo kyo mu kiseera ekizibu mu gihe cy'imperuka mu cyane kiseera eky'enkomerero ddala mu gihe imitima y'abantu yakomeye mu cyane kiseera emitima gy'abantu nga migumu nnyo mu gihe bigaragara yuko bigoye mu kiseera birabika nti abantu bayinza okusalawo bulungi ariko ndagusabye kugira ngo nkusabye otunyweze kandi ndasabira abantu nsabira n'abatali mu maaso gaffe kugira ngo bahe umugisha bawe omukisa ubarinde yuko bazagira amaherezo mabi obakuume obutaba na nkomerero mbi kandi barumvise ijambo ate nga bawulya ekigambo kyo bashoboze gufata icyemezo obasobozese okusalawo olw'obulamu bwabwe babasha kurokoka nga busobola okulokolebwa tubisabe mu linnya lya yesu amen amiina uwo muvandimwe watubajije ikibazo oyo omuganda waffe yatubuuza ekibuuzo atubwira ati nimumbwire icyo nakora timumbule ekyenyinza okukola ntabwo turi bumubwire ibyatsi ajya gusoroma tetujja muga nti genonoge ebikoola by'ebiti ntabwo tumubwira umutajya kugura muri farumasi tetujja muga nti genda mu famasi oguleyo eddagala bw'eriti ahubwo turamubwira yuko imana yamuhaye imbaraga yo kwiteza tujja mugamba nti katonda yamuwa amaanyi g'okwefuga wa wundi akoresha igihe avuga ati ngiye kubaka inzu mu kiseera kiri kyakozesa nga agenda kugamba nti nzimba ennyumba akayubaka akayishora era
n'ennyumba n'agizimba n'agisobola bya bindi akoresha mu gihe avuga ati giye kwiga amashuri biri byakozesa naga ati ngenda kusoma maze agahera mu wa mbere akayarangiza n'atandikira mu piwano mpaka n'amaliriza iyo mbaraga yo kwitegeka amaanyi awo ag'okwefuga ge yamuwa katonda niyo imana izaheraho imubaza iti kuki utageze ku rugero ge maanyi katonda galitandikirawo kumubuuza aho kibatula ku kigera ky'okutuukirira imana izamubwira iti ikigaragara ni kimwe mukama alimugamba ekyokola ekirabika kye kimu kuko ibi bintu byo wabihaye agaciro kubanga bino wabiwa omuwendo mutono wabihaye agaciro nabyo singa wabiwa omuwendo nabyo singa wabituukako wubatse inzu uyigeraho kubanga wazimba ennyumba n'ogituukako ko muri wowe ufitemo ubushobozi kirabika nti yalinamu obusobozi wize amashuri urayarangiza wasoma amasomero n'ogamala biragaragara ko ufite ubushobozi kirabika nti olina obusobozi ibi byo uvuga ko byakuba lwaki bino ogamba nti byakulema ahubwo biragaragara ko ibi wabihaye naye kirabika nti bano wabiwa omuwendo mutono aho gutsindwa k'umuntu kuzaba awo okuwangulwa kw'omuntu we kulibeera umuntu nta kintu kimwe yarashoboye singa omuntu atasobola naye ekintu n'ekimu bigaragara yuko rwose ikibazo atari ugiye kyandirabise n'ekizibu si yeye ariko kuko hari ibyo ashoboye niyo olwo byasobola urubanza rwe ntashobora kuba omusango tasobola guwona kandi ntashobora kubona n'uwaruhereye tasobola kuwona ne gwataako omusango ogwo muri iki cyigisho ekyokuyiga kino kivuga gukiranuka kwemerwa n'imana ekyogera obutuukirivu obukkizibwa katonda ukugereranyije no kutemerwa n'imana bw'okugeragera n'obutakkizibwa katonda tugiye kureba uburyo muri bibiliya tugenda kulaba mu ngeri ya bayibuli havugwamo ibyo gukiranuka k'uburyo bayibuli bweyogera obutuukirivu bw'emirundi ebiri gukiranuka k'uburyo bumwe obutuukirivu omulundi ogusooka kwemerwa n'imana kukkirizibwa ne katonda gukiranuka k'ubundi ku buryo bwa kabiri obutuukirivu omulundi ogwokubiri ntabwo kwemerwa n'imana tebukkirizibwa katonda urwandiko pawulo yandikiye abaroma ebbaluwa pawulo gye wandikira abeeruumi turasoma mu gice cyaho cya gatatu essula eyokusatu turasoma umurongo wa 21 tugeze ku murongo wa 24 olunyi olw'abirimu mpaka ku lw'abirimu haranditse ngo awandikiddwa nti ariko noneho hariho gukiranuka kw'imana kwahishuwe naye kakano awatali mateeka ariko noneho hari gukiranuka kw'imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya naye kaakano awatali mateeka obutuukirivu bwa katonda obutegeezebwa amateeka ne bannabbi bulabisibwa umurongo wa 22 uravuga ngo olw'abirimu ebbiri niko gukiranuka kw'imana bwe butuukirivu bwa katonda abizera bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo olw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna ari nta tandukaniro abakkiriza kubanga tewali njawulo kuko bose bakoze ibyaha kubanga bonna baayonoona bashyikira ubwiza bw'Imana ne batula ku kitiibwa kya katonda ariko batsindishirizwa n'ubuntu bwayo naye baweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Yesu Kristo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso katonda gwe yassaawo okuba omutango kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo olw'okukkiriza omusaayi gwe bahiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe okulaga obutuukirivu bwe olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda katonda ng'agumiikiriza inshuti zanjye bavandimwe mikwano gyange abaagalwa hano hari isomo rivuga ngo icyakora hariho gukiranuka kw'Imana nti naye era waliwo obutuukirivu bwa katonda obwabikkulibwa n'amategeko obutaweesebwa n'amateeka nubwo amategeko n'ibyahanuwe newankubadde amateeka ne bannabbi kye byogera gukiranuka kw'Imana kwahishuwe obutuukirivu bwa katonda bwabikkulibwa ndagira babwire yuko hari igihe cyashize ndakubategeeza ekiseera ekyayita ubu gukiranuka kw'Imana kutarahishuwe obutuukirivu bwa katonda tebunalabika ariko hano baravuga ngo bano bagambye nti hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe waliwo obutuukirivu bwa katonda bwabikkulibwa kandi uku gukiranuka niko tugiye kureba ate obutuukirivu tugenda okulaba ariko kugira ngo dusome iryo somo okusobola okusoma ekyawandiikibwa ekyo reka tuligereranye n'irindi ryanditse muri Baroma katukikwatu kitabaganye n'ekirala ekiri mu Baruumi era mu gice cyaho noneho cya 10 mu ssuula yawe ey'ekkumi turahera ku murongo waho wa mbere tandika ku lunyia olusooka kugira ngo twumve ukundi gukiranuka k'uburyo bwa kabiri tusobole okuwulira obutuukirivu obulala obw'omulundi ogwokubiri haranditse ngo bene data iby'umutima wanjye wifuza nibyo nsabira abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe abooluganda kye njagala mu mutima gwange era kye nsaba katonda ku lwabwe kye kino balokoke ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko litava mu bwenge kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira katonda naye si mu kutegeera kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa katonda bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo era bwe bagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini basuzugura gukiranuka kw'Imana tebaagondera butuukirivu bwa katonda isomo riravuga ngo kyawandiikibwa kino kigamba bahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana mbakasa nti balina okunyiikira kw'ebyakatonda tekuva mu kutegeera kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa katonda bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo bagezaako okweteekerawo obutuukirivu bwabwe obwabwe uku niko
ko bita gukiranuka kutemerwa kuno kwe bayita obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda. Bibiliya ivuga ibintu bitatu. Bayibuli yogera ebintu bisatu. Ivuga ikintu bita gukiranuka kutemerwa, eyogera ekintu obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda. Bibiliya ivuga gukiranuka kwemerwa n'Imana, eyogera obutuukirivu obukkirizibwa Katonda, ikavuga gukiranuka kutemerwa n'Imana, era n'obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda, ikavuga no gukiranirwa. n'eyogera n'obutali butuukirivu. Abantu bo bazi ko hariho gukiranuka no gukiranirwa gusa, abantu bamanyi nti waliwo obutuukirivu n'obutali butuukirivu, ariko mu gukiranuka kulimo imigabane ibiri. naye obutuukirivu bwa mirundi ebiri. Harimo gukiranuka kwemerwa n'Imana, waliwo obutuukirivu obukkirizibwa Katonda, no gukiranuka kutemerwa n'Imana. n'obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda. Kandi uko kutemerwa n'Imana si ugukiranuka, gukiranirwa. ate okwo kutakkirizibwa Katonda si butali butuukirivu. Oya, ni ugukiranuka ariko kutemerwa n'Imana. butuukirivu naye tebukkirizibwa Katonda. Kuko isomo ryavuze ngo kyali bakigambye nti ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, mbakakasa nti balina okunyikirira Katonda ariko litava mu bwenge, naye tekuva mu magezi. kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana, bwe batamanya ku butuukirivu bwa Katonda bagerageje kwihangira gukiranuka bagezaako kwabo. okweteerawo obutuukirivu bwabwe bo. Rero uko gukiranuka kutemerwa n'Imana, kati obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda nibwo abantu benshi cyane kandi bagaragara ko basenga baba bafite. abantu bangi ate nga balabika nga abasaba kwe bayina. Uko gukiranuka kutemerwa n'Imana, obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda. hanze mu bapagani waweeru mu bakafiiri habayo gukiranirwa, waliyo obutali butuukirivu, ariko mu matorero naye mu makanisa habamo gukiranuka kwemerwa n'Imana, mulimu obutuukirivu obukkirizibwa Katonda no gukiranuka kutemerwa n'Imana. n'obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda. Ndifuza yuko ibyo bintu bibiri tubisobanura, negomba tutegeere ebintu ebyo bibiri kugira ngo umuntu tubinyonyole. amenye ngo mfite gukiranuka kumeze. omuntu ategeere nti obutuukirivu bwennyina bufaana butya. N'iki kigaragaza gukiranuka kwemerwa n'Imana? kye kiraga obutuukirivu obukkirizibwa Katonda, N'iki kigaragaza se ukutemerwa kye n'Imana? kiraga obutakkirizibwa Katonda. Gukiranuka kwemerwa n'Imana obutuukirivu obukkirizibwa Katonda bigira ibintu bibiri bikomeye. kulina ebintu bibiri eby'amaanyi. Icyambere, ekisooka gutangwa n'Imana. kuweebwa Katonda. Icya kabiri, ekyokubiri guhindura umuntu kukyusa omuntu uhereye imbere nga kutandikidde munda bigahinguka inyuma. ne kutuuka ku ngulu. Ariko gukiranuka kutemerwa n'Imana naye obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda ni ugukiranuka abantu bihimbiye, butuukirivu abantu bwe beeteerawo, kuba kugizwe n'ibyo abantu bashoboye kureka kuba kukoleddwa ebintu byasobola okuleka maze bakabireka, ne babireka, kuba kugizwe n'ibyo bashoboye gukora kuba kukoleddwa ebintu byasobola okukola maze bakabikora, ne babikola, ariko umutima wabo naye utarahindutse na gato. omutima gwabwe nga tegwakyuka yadde akatono. Imana yo Mukama nno ihera ku guhindura umutima, atandikira kukyusa mutima, maze ibyo bintu bikagaragarira mu bikorwa. ebirano yabikira mu bikolwa. Ariko gukiranuka kutemerwa n'Imana, naye obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda, umuntu akora ibikorwa byiza, omuntu akola ebikolwa ebirungi akareka ibikorwa bibi, n'aleka ebikolwa ebibi, ariko umutima naye utarahindutse. ng'omutima gwe tegwakyuka yadde akatono. baramubwira bati ntukanywe inzoga, bamugamba tonywanga mwenge, akavuga ati ko ibyo bintu bidasaba ko mbisengera, n'agambye toyetera nakusabira, akavuga ati ko ibyo bintu bifitemo ubushobozi, n'agambye mbiyinemu obusobozi, akagenda akabireka. n'agambye n'abireka. baramubwira bati ntugasaba, bamugamba toyenda, akavuga ati njyewe n'agamba bye nzabireka. nja bireka. ariko gukiranuka kwemerwa n'Imana naye obutuukirivu obukkirizibwa Katonda kubera kuguhindura umutima. kutandika kukyusa mutima. nituziga ubusobanuro bw'amategeko bwe y'Imana tunaayiga obunyofu bw'amateeka ga Katonda, tuzumva ibyo bintu aho bwe mujja bitandukanye. okutegeera enjawulo y'ebintu ebyo. ngenda kubawa ekyokulabirako. igihe Yesu yari ari mu isi, Yesu ng'ali mu nsi, itegeko ryose mu mategeko buli tteeka mu mateeka 10 afite ikintu yarivuzeho alina kye yalyogerako eky'amaanyi. igihe avuga ku itegeko rivuga ntugasanga, bwe yagamba nti toyendanga, yaravuze ati mwumvise ko byavuzwe ntugasanga, yagamba nti baayogera nti toyendanga, ariko genda avuga naye mbagamba nti umuntu ureba umugore omuntu atunuulira omukazi n'amwegomba aba asambanye. aba ayenze. buriya rero kakati nno gukiranuka kutemerwa n'Imana, obutuukirivu obutakkiriza Katonda, umuntu yareka gusambana, omuntu ayinza okuleka obwenzi, ariko ntashobora kwikuramo irari ry'ibyo. tayinza kwejjaamu mululu gw'ebintu oba okuyaayaana kwabyo. akikubita ku ivu. ne bwe yesu neekuba ku jjinja, ibyo bintu ntabwo ebintu ebitasobola kubyejjamu, ibyo bintu ebyo ebintu nibyo Imana ikorera ebyo umuntu, Katonda byakolera omuntu, kandi isano y'umuntu n'Imana ate akakwateko omuntu ne Katonda kuri icyo kintu kasimbidde ku ekyo Katonda kyamukola kyasobola kwekolera. ubu kati Yesu yaravuze ngo Yesu yagamba nti mwumvise ko byavuga ntukice, mwawulira nti tottanga, ariko njye ndavuga ngo umuntu wanga naye nze mbaga nti akyawa muganda we, uwo ni umwicanyi. oyo musi. kubera iki? Lwaki? buriya kwica umuntu kubanga okutta omuntu, ntabwo umuntu wese yabigeraho igihe ashakiye, omuntu ayinza bikola ekyayagadde, ahubwo umuntu wangamye naye omuntu akyawa muganda we, uwo ni umwicanyi. oyo mutemu musi. kandi umuntu ashobora kureka kwica umuntu, omuntu asobola kuleka okutta omuntu uburyo bwo gufata ikintu ngo mu ngeri y'okukwata ekinamutta, ariko yakwikuramo urwango. naye tayinza kwejjamu bukyayi obwo. ufite gukiranuka kwemerwa n'Imana, alina obutuukirivu obukkirizibwa Katonda, umuntu ubuntu bw'Imana bwinshi ekisa kya Katonda kyayingira mu mutima gwe, kuramo ikibazo
kimujjamu ekizibu ekiri mu mutima maze ibyo bintu bikagaragara ebintu byona nebyabikirane ku ngulu ariko gukiranuka kutemerwa naye obutuukirivu obutakirizibwa Katonda gukorera inyuma kukolera ku ngulu umutima utarigeze ng'omutima tegwakyukako yadde okumawukako akantu akatono. ibyo ni ibintu bikomeye ebintu by'amaanyi ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye ndala baga mikwano gyange kubera ko isi barahisemo gukoresha intwaro iciriritse kubanga ensi yasalawo okukozesa ekyokulwanyisa ekinafu tugenda twegera imperuka nga bwe tusemberera enkomerero niko isi igenda inanirwa n'ibyo yagiye ikoresha ensi wegenda ng'eremererwa n'ebyo byakozesa kugeza ubwo okutuusa mu minsi iri imbere n'abayobora bazabura uko bayobora mu nnaku eziri mu maaso n'abakulembeze ajja kulemererwa okukulembera abantu bagenda baba babi cyane abantu nga babi nnyo mu mitima gyabwe aho kugira kandi niko iyobokamana ryongera ate n'obulokozi bwe ariko kuko iryo yobokamana ryigisha gukiranuka kutemerwa n'Imana amadiini begeyongera naye ate gayigiriza obukkiriza Katonda amadiini gayigiriza ki bagamba leka bino aravuga ngo ukora ibi kola bino ibintu by'inyuma gusa ebintu by'okungulu byokka akirengagiza yuko umuntu ko ari mu mutima n'atafaayo ku muntu kyali mu mutima nubwo yakora ibikorwa ne bw'akola ebikolwa ebirungi ariko mu mutima we naye mu mutima gwe nga si mulungi ikintu kiri mu mutima ekyo ekiri mu mutima gwe kirikula kugeza ubwo okutuusa nga tekiba kyali maanyi gakisobola. ubu ibintu abantu baba bakoresha abantu bye bakozesa ni ikinyabupfura bigiye mu muryango mpisa ze bayiga mu famire zaabwe igomba kugeraho ikananirwa ate ekyokulwanyisa ekitikano kiremererwa. ubu ibintu ndi kubabwira bye mbabuulira nno ndababwiza ukuri mbabuuliza amazima bahitamo gukoresha imbunda n'abasirikare obufuzi bwo bukozesa mundu busirikale polisi naye amateeka gajja kulemwa kubanga bagawa abantu mimitima gyabwe nga teri kikolebwamu teriyera akamoo kamu ebyo ebintu bikoma ku ngulu ne bagondera ddala abantu basanyuka tulina abantu abagonvu naye ekizibu kye balina mu mitima kigenda maaso n'okukula kubanga tekibongokako yadde ekyokulwanyisa tekijjawo kizibu ekyo ekyomu mutima. bino byenjogera bitegerekeka byenjogera mubitegera baganda bange kulwakuba nabagambye omuntu niwabanga tali uko tugenda twegera iherezo bwe tugenda tusemera enkomerero y'ensi ndabizi ko namwe mubireba kuko mutuye mu bantu mbimanyi namwe mubiraba muri mu bantu abantu bagomba kuba babi abantu batera kuba babi nuko wafata itiyo y'amazi nganza kwala kibe cy'amazi amazi ukayapfukaho ikiganza ngo yabuze ku amazi no gasandika galeme kuvaamu mu kiseera gundi olaba ngo tugekinda kyayo naye amazi geyongera ne geyongera okutuusa lwe gasinga amaanyi ekibatu kyo ebyo byebiri mu mitima gy'abantu olw'okuba byaweebwa eddagala litabiwonya kubanga ekizibu tekigibwawo na kizibu ky'okungulu kubanga bijjawo byakungulu ekizibu ky'omunda kyeyongera kukula. ikinyabupfura mwakoresheje empisa ze mukozesa nibyo koko cyarakoze mu gihe runaka zakola mu kiseera gundi ariko kigomba kugeraho n'ebiteeko okutuuka aho bitakyasobola kukola okugira ngo olina obutuukirivu okukirizibwa Katonda. gukiranuka kwahereye imbere obutuukirivu bwatandikira munda hatewe no gushaka agakiza mu mutima obutuukirivu obwaleetera okunoonya obulokozi mu mutima gwo. Jo saawa 5 twaganiriye ibyerekeranye no gushaka Imana twanyumya ku bikwatagana kunoonya Katonda ate twanyumya ku saawa eyo bye bituusa omuntu ku butuukirivu obukirizibwa Katonda ku kikolwa omuntu Katonda kyasobola omukolera ye kyatasobola kwekolera. Bayibuli egamba umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana nti omutima gw'obuzaalyanwa bulabe bwa Katonda. iyo bavuze umutima wa kamere bwe boogera omutima gw'obuzaalyanwa ni ikintu kiri muri wowe imbere kyekintu ekiri mu ggwe munda. icyo kintu ntabwo gikurwaho no kuvuga ngo bakwigishije neza ekyo tekigibwaho ko bakuyigiriza bulungi ni ugusobanukirwa yuko ufite ikibazo gikomeye kwe kutegerera ekizibu eky'amaanyi n'omanya nti olina ebizibu ebizito ugomba kubanza gufata igihe ugatekereza otwala ekiseera n'olowooza nga bwe nabagamba jjo jo nabagamba oba omaze emyaka 10 ng'osaba omaze emyaka 2 mu kanisa olwaleero nga tokyuka lwaki tokwata ekiseera ne weebuuza naye bifiira wa lwaki tokwata ekiseera ekyo uramutse ubonye ko ufite ikibazo bw'olaba ng'olina ekizibu
ubikora bitaki ngora ebintu natirisa kumalako kizibu ekyo wakiobuuza amagezi ariko ukanyura inzira naye noyite kubo eyakatonda lyateekateeka Mukama ekkubo lye litegeerekeka naye abantu tebategeerekeka. Ekitandika kigamba nti kubanga batamanya butuukirivu bwa Katonda bagezaako okweteerawo obutuukirivu bwabwe. Abantu batudde wano buli muntu alina obutuukirivu bwe yeeteerawo. Obwo obutuukirivu nno kuli nga biziina ebikongedde. Katusome mu Isaaya mu ssuula ya 5 ku lunyiriri olwokutaano. Isaaya 64 ku lunyiriri olwokutaano. hari amagambo avuga ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. abalemesa obutuukirivu amazima ga Katonda nga bateekawo obutali butuukirivu bwabwe kubanga kirabye kandi bamye Katonda Mukama n'ababikkula ekyama ekyo ebitababika bye bwe busobozi bwe bwa Katonda bwe birabika bulungi okuva kutondera kw'ensi ate birabika n'ebitonde bye. Lwaki ebyo tobyebuuza? nababwiye ko muri ibi byumweru nabaga nti wiiki zino ebbiri umuntu uzarusha abandi gutekereza neza, omuntu anasinga abalala okulowooza obulungi, n'uzashyira hasi ibintu yishingikiriza yajja okuteeka wansi ebintu byadde yeesibyeko. ngiye kubagira iyo nama nyongedde okubawa amagezi ago. mushobora kugira ngo niyububwa musobola ogamba nti si amagezi. igihe kizagera umuntu abone icyo kintu cyonyine ekisa kiyituuka ekisa alabe nga kyekyali kisobola okumuyamba. nababwiye ngo leta gavumenti zifunga abantu zisiba abantu zikita pirizo ngo ni naho bagororera abantu polizo ne bagamba nti babaterereza abantu, ariko kuko iyo nzira ipfuye atariyo ne kubanga eri ekkubo lifuusirye ituufu omuntu bamusiba ne bamugjayo ng'alinga bwe yali. niba ari ukwica azize oba kutta kweke bamulanga era nakomonatta, niba ari ugusambana yazize oba bwenzi bamutwalayo era ndamu n'ayenda, kuko ntabwo ari gutya ibintu bigenda kubanga si ebyo bikolebwa. naye leta yo nibona abantu gavumenti bwera abantu nga bagenda kuba maaso n'ababi, byose bizajya bikemurwa n'ingo ebizibu byonna mundi ejja okubisaanyaawo, basirikale balimalawo. ariko ikibazo cy'icyaha naye ekizibu ky'ekibi kimeze nk'amazi agenda yiyoyegeranya, kiringa amazzi agalinga agenda geeyongera yasaanikiddeko ekibatu kye maaso awo. ensi ejja kuba esigaddewo abantu ba mirundi ebiri, abantu basa na Sataani, abafaanana ne Sitaani butereevu n'abantu basa na Kristo, n'abantu abafaanana Kristo bulungi, abantu bagenza urugendo, abantu batamba olugendo Mukama n'akola emirimu mitima gyabwe ne bafaanana ne Mukama waabwe, n'abalala abagaanyo Katonda kyabakolera ne bafaanana ne Sitaani. empisa za Sitaani ne zibajjulamu, awo we bajja okuyigganya bannaabwe. olwaleero nga tebisoboka ng'owulira birindirire ate sidda nnyo. kambabuuzi mulaba omulero nti enkomerero eri bubi, mubiraba wona mutambulira. twali tunyumya jjo n'abantu nga twogera eraga nti olunaku zino olwaleero nti waliwo byolaba ng'olaba abantu bolaba si bantu ba bulijjo, ng'olaba omuntu oyo dayimooni. nate kyandikiddwa nti mu nnaku ez'enkomerero badayimooni balijja ku nsi batambule, ate balirambula n'abantu nga tebaali baafa. omuntu eteewaayo Katonda ateewaayo eri Katonda yeeteeketeeke emyoyo gy'abadayimooni gyamukwata. tujja kubiyiga mu nnaku ezijja mu maaso, mu nnaku eziri maaso tujja kuyiga. ku nsi omuntu yanaatenda Katonda ajja kuba alina Sitaani. ate kansanyuka okubasabira omukisa, sijja kubayigizanga bingi nnyo nga njogera bintu bitono, naye bw'osoma mu Baluumi essula eyokusatu waliwo ebigambo ebigamba nti Abayudaaya kye basinga abalala. Kamulabe ekintu ekyewuunyisa. Baluumi 3 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo
amahirwe abayuda barusha abandi nti omukisa abayudaaya gwe basinga abalala uwo niwo mutwe w'amagambo uhari gwe mutwe gw'ebigambo guliwo abayuda barusha abandi omukisa abayudaaya gwe basinga abalala iyo usomye kandi mu gice cyaho igice cya 9 bw'osoma mu ssula y'omwenda hari umutwe uvuga ngo waliwo omutwe ogamba nti Pawulo aterwa agahinda no kutizera kw'abayuda Pawulo ng'anakuwalala obutakkiriza kw'abayudaaya igice cya 10 essula y'ekkumi avuga ngo abayuda bivutse gukiranuka kw'Imana nti abayudaaya nga beesubya obutuukirivu bwa Katonda abo bantu bari bafite amahirwe arutaye bonna abo baalina omukisa ogusinga ogw'abalala n'iki cyatumye batera Pawulo agahinda lwaki baanakuwaza Pawulo ni ukubera yuko lwakuba bari bafite gukiranuka baali balina obutuukirivu nga baagana obutuukirivu bwa Katonda maze ibyo ngibyo bitera Pawulo agahinda ne beetera Pawulo ennaku kugeza ubwo avuga ati ndavuga ukuri si n'agamba nti njogera mazima sirimba ndetse nakwemera no kuvuma nyinza n'okukkiriza nkolimirwe nakwemera no gutandukanywa n'Imana lwaki njawukanye ne Katonda ibyo byatuma bene wacu oba nekiyinza okwetera baganda bange okulokoka bafite ishyaka ry'Imana balina obunyiikivu bw'okugwa Katonda naye tebiva mu magezi batari bazi gukiranuka kubanga tebamanyi butuukivu bwa Katonda ntabwo kuba batari babuzi aricyo cyane si lwakuba nti obutamanya butuukivu kyekibi naye Mukama yandibamanyisizza ariko bo bahisemo kwihangira naye bateekawo obutuukirivu bwabwe bamaze kuguhanga ne bateekawo obutuukirivu basuzugura gukiranuka ne banyooma obutuukirivu bwa Katonda ngaho icyaha cyabo awo ekibi kyabwe wekisimbidde niyo mpamvu ikibazo yensonga lwaki si kizibu kya butamanya igihe umuntu yaba afite ubujiji omuntu aba nga talina kumanya Yesu yazanywe mu isi Yesu yajja omwana okubawo okumanya baravuga mu byakozwe n'intumwa mbikola batumye bawandiika mu nti gice cya 17 mu ssula y'omusanvu umurongo wa 31 olunyi lwa 31 haranditse ngo ku minsi yo kujira nti ennaku egy'obutamanya Imana yarayireka Mukama tiyazitunuulira ariko iha abantu bose naye ayita abantu bonna okwenenya Imana irashaka ko abantu biga Mukama ayagala abantu beenenye kugira ngo bizabagirira akamaro bisobole obagasa reka rero nezezwe no kakati kansabisabira omukisa muri uyu mugoroba mwiza mu kawungezi ka leero iki cyigisho tumaze ekyokuyiga kitumaze okuyiga kivuga ibyo gukiranuka kwemerwa ekyogera obutuukirivu obukkiriza Katonda no gukiranuka kutemerwa n'obutuukirivu obutakkiriza Katonda iyo umuntu ava mu gukiranirwa ng'omuntu ava mu tali butuukirivu ashaka kujya mu gukiranuka ng'agenda mu butuukirivu obukkiriza Katonda hagati aho ngaho satani yamutezemo umutego wakati awo Sitaani yateekawo wo omutego gukiranuka kutemerwa oguyitibwa obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda Satani abazi neza kubanga Sitaani amanyi bulungi nti abantu nibagumya gukora abantu bwe banaakola ebibi nga bali mu butali butuukirivu abo bazagumya gutekereza balirowooza banoonyereze bakomeze kwibaza bati kubera iki dukora bagambe lwaki tukola ebibi maze satani we Sitaani nno abatega ikintu cyitwa gukiranuka n'abatega kye bayita obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda barimo bava mu gukiranuka bava mu butali butuukirivu bashaka kujya mu gukiranuka kwemerwa n'Imana bagende mu butuukirivu obutakkirizibwa Katonda bahise bagwa mu cyo bita gukiranuka ne batuuka ate mu butuukirivu obutakkirizibwa Katonda ikintu kidafite umuntu wagira icyo abashinja nga tewali abalumiriza ikintu abantu babashima nga abantu babasiima kubera uburyo ari inyangamugayo nti abantu bano tebalina kibanenyezebwa bagaragara barabiretse ebyo ebirabika babireka babifitiye ubushobozi kubanga balina obusobozi bwabyo ariko ntabwo bigeze barenga gukiranuka naye tebasukka ku butuukirivu obutakkirizibwa Katonda wano ekinnya baakigwamu bavuye mu gukiranirwa bwe baava mu butali butuukirivu ngo bagere mu gukiranuka mu kikwatuke mu butuukirivu obutakkirizibwa Katonda kundi guhindura umuntu kuli okukyusa omuntu akutalikidde munda ibintu bikagaragara ne inyuma birabika ne kungulu bahita bagwa mu ne gukiranuka bagwa mu butuukirivu obutakkirizibwa Katonda mu bintu bashoboye gukora mu bye basobola okukola ne babikola mu bintu bashoboye kureka bye bakabireka basobola okuleka ne babireka ariko umutima wabo naye omutima gwabwe tegwakyuka kandi cyo nicyo bagomba ate ekyo kibateeka okulangibwa kumenya ikibazo cyabo kugira ngo bategedde ekizibu kyabwe bemerera Imana ne bakkiriza Katonda nti bwe bati bwe bali kandi bagashaka Imana kugira ne banoonya Mukama basobole okubayamba Imana yabakura mu Mukama asobole okubajja mu kinnya kino witwa gukiranuka ekiyitibwa obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda abagezaho bari n'abatuusa bwe baali balaga mu butuukirivu obukkirizibwa Katonda kandi igihe Yesu yazaga ate mu kiseera Yesu bw'anaakomawo azavuga ati rata agambe nti mujje baana bange kuko nari nshonje mu kubanga nalina enjala ne mundiisa bikorwa byabo byabo ebikolera byenga ddala byawe mu muwendo kubanga byava ku mutima ogutali gwa buzaalyanwa umutima wo omutima ogw'omwoyo gusoza iki kigiye nga tumaliriza ekyokwiga kino ndifuza yuko twahagurukira neegomba tuze ku bigere byaffe mwumva mwifuza kwiyegurira obanga mwegomba okwewaayo Katonda okweyali Katonda obanga mulina ekyokusalawo ekyokutandika olugendo lupya oba mugamba nti ekizibu kyaffe tukitegedde nga mugamba nti twegomba okutandika olugendo luno nga mugamba nti bitwasimbako tulaga bireka tebiraki bitigasa twagala Katonda byatuteekateekera muyinza okuyimuka ku bigere byammwe ne tusaba Mukama tugenda kumaliriza ekyokuyiga kino katusabe Imana idukunda kandi kiranuka Katonda twagalira turagushimye kubw'uyu mugoroba tukwebaza akawungezi kano imbabazi zawe nizo zigifasha
ekisakyo ekyakutte empewo iyo urebye aho isi igeze bwe tunula ensi weetuuse ukareba uburyo icyaha cyeze n'olaba ekibi bwe kibaze mu nsi nga kinene ubona abamarayika badafashe imiyaga olaba abamarayika batakwata mpewo isi yahita iberaho ibintu bikomeye ensi yonna esobola okubeerako ebintu eby'amaanyi ennyo iki gitumye abamarayika bagifashe naye lwaki abamarayika bakyakutte empewo kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe nti enjiri ebuulirwe wonna nubwo abantu bakubumvise newankubadde abantu baakugulya ariko bakeneye kongera kububwira naye bongere okubuulirwa engeri empya ngo bamenye aho ikibazo cyabo bategeere ekizibu kyabwe we kiri bamenye ahantu baguye bamanye we baagwa maze bongere bakomeze ate bagitambule olugendo mu maaso tugushimiye iki kintu tukwebaza ekyokuyiga kino tugushimiye kuba kibeera umuyobozi tukwebaza kuba kikulembedde kandi turagusabye ngo aye tukusaba ukomeze kucyumvikana oyongere okitegeeza mu mitima gy'abantu ubushobozi bwacu bufite obusobozi bwaffe bulina bukoma ariko wowe ufite umwuka naye gwe olina omwoyo uwo mutukuvu mwuka wera agenda oyo omwoyo mutukuvu atambule n'abantu igihe bari mu miryango yabo mwe abali mu famire zaabwe ibintu arabibasobanurira abategeeza ebintu ebulungi wowe ufite abamarayika gwe olina abamarayika abo bamarayika bafasha abamarayika abakutte abantu niyo mpamvu dusaba ijambo rya mu mitima sabye ekigambo kya mu mitima gy'abantu ntabwo twifuza kubagerekaho amakara yawe tetwagala kubateekako omuliro ogwaka ntabwo twifuza kubakoreza urusyo tetwagala kubatisika lubengo ibyo ngibyo ari byo byadukorera ebyo si ebyatujje waffe ahubwo twaraje ngo tubabwire amagambo naye tojja tubabulya ebigambo ebibaweesa obulamu obutaggwaawo Nasabye nguhere kuri aya magambo tukusabye otajja ku bigambo bino imitima y'abantu owonye emitima gy'abali wano kandi niba ibintu bitanasobanura obanga tebitegeerekese bulungi turagusabye ngo bibasobanurire tusaba obibategeeze kugira ngo bizababere amendezi bibabeere entandikwa yo kuzaboneka mu bwami ey'okutuuka mu bulamu butaggwaawo Tushimiye ko twumvise tukwebaza kubanga tuwulidde kandi turagusabye ngo ibyacu aye tukusaba ebiyinza otugasa byonna biduhere mu izina obituwe mu linnya lya yesu amiina